Senga kula munio. Banyabo ne Ssabo munsonyi okoma nga nyomba. Ndabi ekikazi ekifule ekisamize kibayita senga kula munio bakinywera ko obuji. Nensalawo nzige nkiriyalinge air. Ekye kigwagwa kanchuwe mere yakyo. Ekisooka sikirabangako. Sikikubiranga ku simu. Sikimanyi nebe tugenda mu Airtel, nebe tugenda mu MTN, sikimitingangako. Nenga bamanyite omulimu gw'ebisamize kuba kufera kati kyagala kino kyenchuwa ndi muchuwa mmere yakyo kuba kinvumye nga kyagala nkidde mu kifune emmere yakyo kigambye munagenda n'ekisaba sente z'ebivulu bunengenda ewakyo simanyi nawe kisula bwe mbanimba abaana bange bafe sirabanga ku kiziina ekyo nkoma okiraba ku Facebook nga kigongo bazamba kubanga ekisooka gwino gwemmanyi ku kikazi ekyo mungi nnyo kirina emisango ekyo kikula mu poliisi emukono fayiro zonna kyaddukayo lwakufera abantu Chidao ne kimanyira abantu olwokuba munagambibwa abasamize dini ya kifere amazima gali nti kikazi bifere nyite bina wadde empeke yejjembe n'amayemba amafu agatogera kigayina byeyi yabwe yabira okufera abantu kibba kyakyo kyawasa ekisajja kumbaga kyamekete mwanye ebinyo bya plastic ne bigwa ndezo kibade kiyita akamwaka bali beze ebinyo byawunyanga kimekese mwanye ebinyo ne bigwa katiroza kyali kiraba Bajjo gwe kiwumba tutu gwe ngenda kuwe mmereyo toloza nti bulyomba mwasamirako ola basikubiranga mama fina ategeera nga mama fina ye muntu yali akutobukadde busatu naboteka ku simu yange mutwalire family ya Yasini Kauma nesi mu meeting angako nga meeting agwe dubu eri akyama eri agongo balemba ne taaba ekyo kikazi bwe kiba kinoonya relevance njazi kiwa kwani nabwino wakyo mungi ate sagala kuyomba nakyo kwate kina kiri bwe kikazi gwoba ononyabo okuddamu nabo okufererako je erinnya lyange mugamwaga agasirira taaba kuba sobola ku meeting era sina kyenkwagaza kuba sikulabangako ne mu bantu bendowoozaako toliimu naye oba oyagala kuwa mmereyo bwino oyo nayena muleeta teze sikangakanga kuba buli muntu mba mumanyi kubanga muli bisamize ebifere ebiza okwonoona eggwanga abasiraamu abakatoliki abaprotestanti abaseveniside munyambe ku lutalo lw'oggowa bino ebigwagwa ebisaddaako abantu ebigwagwa ebibyo era bakivayo mu kamera nekyekaza nti kimanyi Bajjo nga sikiraba munagenda n'ekisaba sente z'ebivulu kyo kyennyini tekirina sente ziyingira bivulu ati kiwa omuntu sente z'ebivulu kubanga waliwo omuntu akutemako ekigambo nawe ndabye ku video gwakyo nsolese kuseka omwana Sky Sodia asindikidde kividiyo nendaba kividiyo nga ndaba ogukazi ogukulu guli mu kwogera nonsense gwatekanga biddole mu lubuto n'ogwana gwegamba nti gwazala baguzaalira buzaalizi gwatekanga ebigoye mu lubuto omuntu omulala n'aguzaalira buli kimu ku nsi kikola bintu bya kifere kati ze lina obudde bwo gwe kifere gwe kikadde gwe kyasirira n'abaana obanga olina buyembe era kyebuzaawo binabaana byo n'ozaala kyadduka mu maka g'omusajja ne kiwasa ebiyembe kati nnaku yakyo ne stress n'obuwumba tukyagala bummalira gwe nja kuwa emmere yo kiwumba tutugwe saagala n'okuwa relevance ne paati tunja kukuba odduke ne mu Uganda n'ekyo ekisajja ekizingoonyo kyo kyewawasa gwe mugenda musitwalira ku bantu nga muleese ekidinidini eky'obusulu eky'obusamize ate njagala okakasa bannayuganda obusamize tebulina space mu Uganda ne bwe n'abanzeka mu lutalo tujja kugoba ebyo ebiwumba tutu bibbi bikozesa sente biriyita eddagala tebigaba mikisa kuba byo binyini tebirina mukisa tebina mirembe ekikazi ekikulu nkirabye ku TikTok nga kinneekaliza mu amazima ga Katonda Katonda nzijako buli kyennina bwe mba nali nkubidde ku ekyo ekizonte essimu bwe mba nali nkimiitinzeeko bwe mba nali nkirabyeko Mukama Katonda twala buli kyennina ku nso twale n'obulamu n'abaana bange leero nzikiriza nti ebyo ebisamize biba bifere kati bwe kityo bwe kifuula amaloboozi kirina amaloboozi 15 kiddeyo ne kyefuula jjajja n'ambaga nekyefula sima jjajja musinyoli nekyefula bijjajjajja bibeerawo kukyusakyusa amaloboozi kufera ssente z'abannaku that's why sitaani tagaba mirembe kati ekikazi ekikulu ekyadduka mu maka gaakyo kiri ku Bajjo kimanyira mbu nakigwenze nsobola ku misi meeting abamafina ayinamu kakirasi meeting eggwe ekifuuyi ky'emmindi taba kyeyasula oluba gwe nga nkwagaza ki kimasiikini kya Katonda kubanga onkwasiza nnyo obusungu ngenze ku TikTok nendaba ng'oyagala kuyiga kundeeteako binnyo byo ng'oyasaba nkozeseza olulumi olw'obusungu kubanga ebyo biwumba tutu ebigwaga oba olina biwa mmere ogukazi gukulu gugenda myaka 6 tegutegeera gukaddiide mu bufere gukaddiide mu kumanyiira abantu oza buli omu bamumanyiira oloza buli omu bamuleetako ebyekife tugende mu MTN olete print out oba nali nkukubidde ku ssimu tugende mu kamera z'ensi yino oba nali nkumiitinzeeko awantu kati engeri gyojja mu kamera noweekaza n'oferera ku Bajjo kitegeeza obufeza abantu bangi era mwena abalenge ebisajja bikazi bisengakula munyo byabaferaafera mwena mwekunganye mujje tulwanirire justice kubanga bwe buno obudde Katonda bwataddewo okugoba ebibbi mu ggwanga ebyo ebiferefere nekitula mukana nekikwekalizaako munalaba ku Bajjo wandaba gwe kisiraani gwe zeesobola okumiitinga gwabunya taaba kumanyoko jako ne vidiyo soko bijjo